wano waka tubaddewo nebiyitingana ku situation gyobadde ogenda mu maaso nayo omukulu omu ow'olubaga MP Katolo Lwama Lubaga South n'avuluganya kiwayogera n'agamba oli muzanyi oli mu stand twagala nakyo ogezeeko okinyonyola ogenda kuyita mu mbeera ogenda giyita mu otya nga palaso situation ya intimidation. Thank you. Ekisooka nalinayo shows endala kituufu zonna zakansolingibwa. Nze ng'omuntu nali njogeza obumalirivu nti abantu bano tebasobola kunnemesa kukola bintu byandeeta kola ki kolebwa. Shows emu gyenninga gyenaliga nti nagenda kukolera sansobola kuyimba naye yali birthday ya mukwano gwange Alex. Nengenda nemutuulirawo nembeerawo netugiyitamu kyekyo naye ebirala byonna shows zakansolingibwa sansobola zikola. Mukulu Katolo Bwama naye namusonyiwa kubanga tamanyi bigambo bye yayogera bulumi bwebyantuusaako. Kale nze ndi musajja ye gwayita omwana omuto naye tamanyi bulumi bwebyatuusa ku famire yange kubanga nze Katolo Bwama musajja mukulu nkuze ndaba ebizannyo gye nga mwemulatinga. So ate omuntu ali mu entertainment ate member of parliament okuba nti osobola okwemirira n'oyogera ekintu kyotalinaako omutwe n'amagulu ate n'okigumiza bambi kyali kibi nnyo kubanga alina bannyinaabe n'abalala abali South Africa abalumizibwa. Ate naye yagambye akola future ye kituufu era ffenna tumusanyukirako naye ateme empenda awe n'abalala ekkubo okukola future yaabwe aleme kugamba Uganda ekyagenda mu maaso. We've seen great generations and there is many more to come. Eyabwe si esembyeyo awe omanyi bajja gamba abantu abo bakulu tetubawa kitiibwa but ekitiibwa namwe mulina okukyewa. Ekitiibwa naawe kyewe bantu bakole ki basobole okubanga bakikuwa. Ate kwe tujja kubeera nga buli nsonga ya muntu ogenda ogibuukira ogibakira oyogera kino oyogera kiri n'abantu olumu bw'oba ng'olowooza olina eddembe eryogera ku nsonga zaabwe nabo bona newankubadde olumu balina ensonga eddembe eriddamu ku nsonga zo. So tulekerawo bannayuganda okwesimaasimamu ebituli kubanga twesimamu ebituli. Nze abayimbi bangi wana abakabi mubafiisa ne mubamenyamenya bannayuganda bannammwe ne mubateeka wansi ne tutuuka n'okuleeta abayimbi abavudde mu nsi endala nga tosobola nagenda backstage naye nga ku bantu mu abayimbi abalina okumusinze n'okuzimbira ono omuntu ekintu abantu bajje bamulabe. Bannayuganda tuyige okweyagaliza. Nze kugambye otunulira vidiyo yange e South Africa nga baasa emmotoka nga n'omukadde ayita ku street gwe kitakwatako alonda akayinja akatono n'akakasukayo alage bali nti bali bumu ate munaye n'olaba nga neeno bakasuka amayinja. Kintu kibi nnyo era bagamba omugugu gw'oteetika omwana wajja gwetika essaawa bwemu yeetika omugugu gwe. Wazira Dr. Katolo Bwama ebigambo byange ebisembayo naawe ng'omuntu olina obunafu bwo ate bungi ate bangi abali abakuwaana amaanyi g'olina nga n'obunafu bwo babumanyi nti bungi. So ffenna tetujja kuddala tutandike ekkubo tolamu bituli olw'obunafu bwo. Nze okwanikula nyinza okuba nakwanikula nga siri mu mativu nga nina ensonga nange wazira nenyanika obunafu bwo nendaga abantu b'Olubaga nti naawe olina obunafu netandika okuwumulamu ebituli. Ne bwe natuula nenkirowooza ne ŋŋamba ate darkness tesobola kujjawo darkness nendaba nga sisobola kwongera kuwumulamu bituli ate nembisaamu nempisa kiringanga father asaba mu kanisa ate noyogera ebigambo eby'obukyayi amazzi gaba tegakyaliho legogogenda okuwa abantu. So nendabanga mu kukulakulanya eddembe n'obwenkanya n'okwagalangana ng'Abannayuganda Katolo Bwama nakusonyiwa si lwakuba nti wanneetondera nedda lwakuba oli Munnayuganda oli Mufirika munnange naawe olina ennaku yo ng'omuntu era nakusonyiwa era nkusaba nawe otandika okutunula ennyo ku nnaku yo
ne ku nnaku y'abantu b'olina okuweereza ove ku nnaku y'abantu abalala okugolesanga obunafu bwabwe kubanga buli omu munafu mu ngeri omu obirala. Nakusonyiwa si lwakuba nti weetonda, nakusonyiwa kubanga ebigambo byo bye wali oyongera okwogera byali bimenya omutima gwabo abanjagala, naddala maama wange amaziga ge nga sola gasangula ng'omukazi yali afiiriddwako ku mwana ng'okuyimirira ku tivi n'oyogera ekigambo ekinene bwe kityo ate n'oba mukalukalu nnyo n'amazima bwe gaazuuka era n'otavaayo. Kale bwe mba nakyenyinza okusaba ng'omuntu osobola okuva ne wetondera maama wange nze nakusonyiwa kulo. Next question. Osegera bingi ebisoboka olumu abantu bakola ekintu ekyokutunda amawulire gaabwe. Omanyi mwana ekintu ekyo kiri sensitive kuba nze nina relationship nnungi nnyo ne vision groups era neewuunya nti bambi tomwanzirukirira aba vision groups naye saabanyiigira namenyeka omutima nga kyali wammwe yakoze nammwe emyaka 6 nga sibavangamu mumpisa ku interview nzize mumpisa okubayingira nzize buli kye muneetaazizza sibavangamu munnange kaseera ku kintu ekikwata ku bulamu bwange nawulira nga mulinga abaali banvuddemu naye nze nange ensonga sisobola gikuwa lwaki era mukulu ndijja omukulu wange awulira mukwano gwange ne muzeeyika bushenga mukwano gwange. I don't know what the reason is. So era mwe abakola ku vision groups mwe muyinza otubuulira bingi nawuliddeko ne interpret noonya oba kituufu oba si kituufu era nakyo nakusomye mu vision naye just kyensaba bannayuganda twagala ne mwana nze vision njagala nnyo njagadde ate nkyagyagala ne ku mirimu gyonna gye mbakoledde omanya ebintu ebimu biri sensitive kuba nja kwogera ate ekya mu blogging. Okay. Yes, I love you vision groups. Mwebale for the relationship we have. The answer why, I don't know, but let's promote the love and keep